Hello guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mute. Njebe yakoja mutusaka engalo ya batomedeko nnyo balamusizaako mwenna butereevu mbaniriza ne ku programu yaffe eno gye nabagamba gye bayita life y'ekyeyo. Olunaku olwokusatu tuba tuddamu oba mba mpeerezaayo okuteesa kwange ku bbaluwa oba omulama gwe mba nasomye ku Sunday. Manteka okuteesa kwange olw'ensonga ebbaluwa engeri gy'ebyempanvu mbasobola kuyungirako okuteesa kwange ate abasinga obungi mwetaaga okuteesa kwange ku miramwa gye mba ntaddeyo oba mwetaaga advice zange. Butereevu inatuukira ku mulamwa saagala kukola audio mpanvu lwakuba mbasina sinatuuka ku mulamwa mbadde nsaba musubscribinga YouTube channel yaffe ETV Uganda pozi namanya ku Facebook okunfollowinga ku page yange oba ku page yange oba ku account yange nkozesa Hayat Shamsa. Kusongera kulonda mu ensonga enkulu ze mba nteesamu sigenda kulandaganya kusooka ddala ngenda sooka kuteesa ngenda sooka kwebaza omwami oyo gwe bawandiseeko mulamwa nti nafuna ennamba ye era nasobodde okwogerako naye nagamba nsooke mwamu obudde yerowooze agenda kubanziramu mukama wange neyanzege webale kukkiriza kuteesa kwange osalawo tubeere nga twogerezeganya era mbadde nsaba mu bwangu beere munziramu tusobole okufuna muganda waffe ekyokukola nakyokuli webale okungoberera. Then ekirala ngenda kuteesa nti love simanyi nakumanya nti bya love ebyatuuka nti bya love kiraka byafuuka byakugezaako kugezesa ogezese kuba bannange nze serious nganze byansobera tosobola kumanya mutuufu era tosobola kumanya ani akulimba tosobola kumanya ngende naani wabula kugezesa okitegeera. Then ekyokubiri kyengenda okwogerako abasajja n'abawala ffenna kutwaliza wamu buli lwogendanga ne weebaka n'omuntu oba ne weegatta n'omuntu nga temukozeseza life guard oba nga temwekuumye suubira ebintu bibiri suubirayo omwana oba osuubireyo HIV mba temwegebesezza kuba oba tomanyi muntu oyo ayimiridde ate aba teweekebesezza na muntu. So in case ku ebyo bibiri ofunyeeko ekimu for example ngenda kwogera ku mulamwa ofunye olubuto oba gwe omusajja ofunyisiza omwana abandi olubuto siraba nsonga lwaki oba weegaana olubuto lw'omuntu ng'omanyi webakako naye omukazi bw'akeera ku makya n'agamba nti ndi lubuto obala ogambe nti kale naku twebaka bwe buti okusinga okumukambuwalira mutukozesa ensobi ebiseera ebisinga naye nga tuba tetwagadde oba okitegeera so twebeeremu mulekerawo okwebuzaabuza oba okutukumpanya webasa n'omwana w'abandi amaze ofuna olubuto atotandika olwegaana wali osuubira ki mukama wange wagenda toyambadde. Ngenda kudda ku point ey'okubiri nabagamba abagobera vidiyo yange oba abangi oba ekinfudde kyenditsi that video okubeera kyendi right now nabagamba abagobera vidiyo yange yasooka bwoba toyagala kugambwako ngenda sooka nanya muganda wange then muwa amagezi oba toyagala kugambwako tosiba busungu bwo gwe ngamba bakukuza togambwako gwe ng'oliawo kwegamba oba nkiyite kyegyo lwaki mujja kuyeeyo lwaki oyingira omulimu gw'otasobola bwanga walaba ekiyumba olisi bwe wakikiyingira tokyagala manyi kirungi nnyo okukola ekintu ng'okirinamu okwagala kirungi nnyo okukola ekintu with passion kuba ekintu okikola with passion oba ng'okyagala ebiseera ebisinga tekikumenya nnyo kuba okikola kiva ku ntobo ya mutima gwe nkigezesa kuyingira mu bufumbo n'okubeera n'omusajja gw'otayagala n'ebyobufumbo lwa naakola ntya tebugenda kunyumira naye oba oyingira ng'obwagala ekintu ng'okyagala oba ogenda kiba tekigenda kukumenya nnyo so kintu kyotasoba tokyetantala kintu kyagenda kumalawo nakyo tokyetantala. Point number 3 nabagamba sagala kuddingana bintu bino kuba nze nga mbyogerako nabagamba tuve e Uganda actually sigenda kuva ku Uganda baali bakuzaala bwogo wava mu butola mama wo bwogo ogenda kufa bwogo obonyebonyere duniya no bwogo bagenda kuziika bwogo kyekikwegasa ku bantu botamanyi na mayitire for example wajja ku kyeyo otuuse ku kyeyo wegasse ku bigurupu by'abawala olw'okubola abali wabweru mayidi yasinti buli muntu gwetwegomba nti ali bulungi sinti buli muntu gwegomba nti ali bulungi buli omu alina lifestyle yengeri gyagitambuzaamu ojja kwegomba bali wabwe olw'okuba batambula olw'okuba bali wabweru bali fine nze nabagamba ensonga lwaki njagala okukola mu kiyumba omuntu buli bw'obeerawo ng'olina omuntu akuvunaanyizibwako omuntu bw'obeerawo ng'olina omuntu akufuga at least your life is safe okitegeera ndamugenda kweganya mugesha musaganya bwakana actually wane Turkey omuntu akola mu fabric oba omuntu akola mu factory n'omuntu akola mu kimbo omuntu akola mu kimbo afuna sente zitegereka okusinga omuntu akola wabweru ogenda kukola wabweru mu fabric naye nga akasente kofuna kenfuna oba olusinga nkusinga most times ngenda kuba abawana mu kimbo abamu tubasinga
ekisooka nze nange nfuna day off ekiyumba ekyokubiri nange bwenjagalira nkyusa omulimu kubamba n'akatabo kange tebatuggyako passport okola n'akatabo tebiriiko contract tenyumba ogenda gyogerako contract ng'eyo by'omubawarabu nti paka so anytime I can change nate nga I'm not ready olw'ensonga wendi wampa emirembe amuke ayina sente ze bampa amuke olw'ensonga zino wabweru zebafuna ate nga wabweru ozifuna olina okweriisa olina okweyambaza olina okwefaako olala olina okwejjanjaba so twebereremu ekyokuna lwaki nabagamba naye tukola nnyo ebintu nga tetumaze abantu abamu kuffe tulabira nnyo ekintu wano nga tumaze okulaba outcomes nti mukesi onkola kineeno what are the outcomes ki ekigenda okuvaamu ebiseera ebisinga kino kintuuseeko nnyo lwakuba shamusaseege mutufudde nnyo amadaala mutweyambisa nnyo lwaki mutufula nnyo amadaala to make matters worse n'oyambukira ku ddaala sooka weebuuze oyambukidde ku ddaala mbawa example olyambukiddeko likutuusizza waggulu otuuse waggulu eddaala eryo olisambye my dear how are you going to get down ogenda kukootya wansi ng'eddaala lye wajjiddeko bw'eddaala lye wayambukirako olisambye ogenda kukootya at least omuntu n'oba mwawukanye naye omuntu yakuleeta oba omuntu yakutwala separate in a good way in that bw'oba omwetaaga oba akaseera katuukanga omwetaaga you can approach that person. So I have so many friends of mine benayirawo omubiri nenga right now anetaaga yetaaga okwogeraako nange yetaaga okuddamu okwogera nange oba okunnebuzaako omuyemba naye nga tolinawo ntandika olw'ensonga olw'empisa gye wampisaamu kati right now muyita through my closed friends to get what you need from me ate nga naawe ulya muli kikulumiriza so it's better naweba musajja kirungi nomawukana n'omusajja mu mbeera ennungi oba mu relationship mu bulungi in that oba munange buli muntu wamugasa eri omuntu buli muntu alina omugaso ku muntu oza okuddawo mulaba oli mwavu naye nga alina wakuyimirira oba kyakuyamba so tulekerawo ngaokwejjanga ku bantu okwesambanga ku bantu abatubeereddewo oba tulekerawo okwerabira abantu amu kuffe twerabira nnyo tulekerawo okwerabira tulekerawo okusamba amadaala bw'osamba eddaala ng'otuuse mu kasoli ogenda kukoota twebereremu mulekerawo okweteeka mu bigurupu by'abantu mu bigurupu by'abawala omuntu gw'osanze ku kyeyo tomumanyi kale fine tulina abetusangayo abalina amakulu naye osanze omuntu ku kyeyo tomumanyi ozze ku bawala ozze ku bigurupu by'abawala obyegasseeko naye yakwera tokyamulabamu kamugaso what do you expect my dear what do you expect kinganga musajja kusobola kujja mu bufumbo n'akutwala mu bufumbo gw'osubidde agenda kubisaba nga manyi tokyalinawo dda ate era bamanya tolina magezi olaba asobodde okubba kwoli kitegeeza n'omulala asobola okubba ku ye atagenda kutwala tagenda kuwa respect that's an example ekyo ekirala kyembadde njagala okwogerako kyekirala kyaba Bruce Papa nawudde mu baluwa omwo nti mukama wange mukambwe emirimu mingi my dear tolina wagenda sanga mukama wange takubogerera niwabeera Uganda niwabeera abakola mu ofiisi niwabeera ngaoyitakola waka nabagamba tolina wagenda kusanga mulimu ng'oli perfect actually nange I have some challenges okitegeera nzirina challenges zange so togenda sanga muntu ng'ali perfect in everything bw'oba okimanyi nti bakukozesangayo under someone's someone's responsibility my dear expect everything tosuubira respect from your boss kuba akimanyi akusasula akutwalanga property bile bitwala nti kyakaseera we are just visitors look at me nakajja naye kati ndi myezi 6 okitegeera obudde bweno budduka ate nekirala nabagamba muteeke mu mutwe ekintu kinene nti ekintu kyolimu tokirimu wekka embeera gy'oyitamu mu kiyumba olwa tayitanya mu mbeera okusinga kati gwekaba lwakuba gweyana mirimu mingi nina ebbaluwa endala gyengenda osoma ku Sande omwana alunda ente omwana alunda endiga omwana bamukuba naye gwofunye n'omukisa tebakubabula mirimu mingi na bosi kukambwala oba gyogenda osanga omuntu nga takukambwalira nga akukozesa ani bakama bange wano ndaba nabo bajja olumbanize ngo mukama we yamubogoledde nakubogolera nga ku mulimu nakuswazasaza mubanga ngajja yeeyondesa yekka nagamba so buli omu waali nga bakukozesa gumira embeera mwoli paka lwetuka okwekozesa tinaffe tunatukanga okukozesa abantu tuba according to what we've gone through tuleme bayisangawo bwe bantu kuba tuba tumanyi wekiwuliko okuba mu muntu omuyisa bubi so tugumire buli omu embeera wooli kyakaseera wa barakatu
Mpagala nnyo bange akomata akomera mpeera twekuume tugumenkirize nabagamba muntu alenga ekyokulabirako nabonaabona mu mwanya emyaka ebiri kumpi mu myaka ebiri almost 2 years and a half nabonaabonera Dubai tho samalako lwa bulwadde nera kirakasanga kya Dubai naye mukama n'ensonga lwaki nalwala nenkoma and right now I'm in Turkey attend fine sigina balimba I'm okay okitegeera obugumiikiriza n'okutwala ebintu slowly buyamba bingi mukulombeze nnyo obugumiikiriza akokwasa Katonda omuntu ali mu kiyumba lwaki weebuuza ku muntu ali wabweru omuntu wabweru embeera y'omu kiyumba tagimanyi funayo omukwano gwo nga naye akola mu nnyumba mbeerawo nga mwegumya omuntu ali mu nnyumba kyo kikubisa omuntu ali mu bed space nga aluusi nga naye emirimu anoonya minoonyi gweomusubirako amagezi ky'omuntu oyo afaanana bw'atyo era agenda kugamba kudduka Kinga mukazi mufumbo kwebuuza ku nakyeyombekedde mukazi mufumbo kwebuuza ku veteran bufumbo bwalema omusubira kugamba kimwesonyiwe gwe tolabanze kati tagenda kuyamba ayagala dde mu life gyalimu twebuuze oli mu kiyumba weebuuze kubali mu biyumba kuba experience mba mugifaanaganya oli wabweru naye buuza bali wabweru experience mba mugifaanaganya mbagala nnyo tumwera subscribing YouTube channel yaffe ATV Uganda my WhatsApp number bamweze obubaka bamuwa ebizibu byamwe mwagala nteeseeko tetwogera manya tubeera mweraliikirivu siteeka audio mu group okujja kumanya siteeka audio mu videos zange okujjako ng'okkirizira mala kubuuza oli waddembe bw'obeera n'ekizibu n'okyogerako n'omutuuka kana n'otoloka ku mutima okitegeera beera nange tambula nange gobeera video zange ofunamu ekyokuyiga olondemu ogambe nange mba njagala kudduka naye gundi weyadduka mu kiyumba yabe yafuna then to you my dear sister omulama gw'okusande I'm always here with you I'm going to fight I'm going to do my level best such that ovaayo nayogedde n'omuvubuka alhamdulillah yakkiriza okwogera nange because she is a good follow of mine era yangambye Shamsa senga sandikkiriza kwogera naye nayaza nnyo mukama wange bale kunjagala wewe bale kumpa ekitiibwa nakukkiriza kwogerako nange simadde nsaba twongera communicatinga tuyenga tujja n'omukola nze kikulu kyagenda kyajagala kuba kati right now mazito tasobola kula naye nga mba nsobola omufunira ekiyumba ewala oba okugezaako ku bantu bange benna naafuna omulimu naye nayaza nnyo mukama wange tugenda kikwasa yanja kwanja kubanga mbabulira ebivanga mu bbaluwa zaabwe oba mu mulamwa neyanziza nnyo mwebale kunjagala subscribe ATV Uganda YouTube channel yaffe weyongera okufuna video zange n'obubaka bwange obusingako awo okoyise ebintu byammwe bimwagala njogereko enamba 0793039503 0793 not 3 95 3 mbagala nnyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kangende